Ekitegeeza omwana teyabuze. Amuyina mumanya ate nga ye maama we omutuufu. Kitegedde kati. Kyenjagala Martha abiveeko. Tubeeko engeri yonna yonna gye tuyiiya egitwala obulamu bwaffe mu maaso. Kubanga omwana ne bwe tunaamwesibako tetugenda kumuzza, tasobola kubeera waffe. Tuba tumala bubanzi just byambulako. Ng'ekyo tekigenda kubeera kyangu kumwerabira. Ya naye era kisoboka. Kati gwe ekikumpisizza olwaleero kiri nti gwe oli masekkati gaffe wakati wange ne Martha ne Rhoda. Ate Martha ye talina mikwano gye giri awo gye nalibadde nteesa nagyo ku nsonga eno. So ensonga lwaki nsazeewo tukiyiiye naawe. Ekyaki Uncle Jordan? Ndi mu kutegeka mbaga yaffe ne Martha. What? Era nga mu kino njagala kumwerabiza, njagala mwerabirizeeko n'omwana gw'atagenda kufuna. So mbadde njagala omunkonvinsingire abiveeko, afokasinge ku bitutwala mu maaso. Okay. Yeah. Simanyi nti oba ogenda kikola otya oba otya, naye mbadde njagala kisoboke. Uncle Jordan, ate watumutegekerayo ka surprise engagement party. Olowooza tekikyuse birowoozo bye biri n'abivaako? Wow. Akimanyi nti kiyinza okukola. Ekyo nno nakyo kisobola okukolera ddala. Tugenda kukolera ekyo ddala kye tugenda okukola.
Nga kati mazima ddala akyakolayo ki munda eyo? Vanessa, bawala muli bazibu. naye nga tulina kufuba kulaba nga tabitegeera, tubikole mu kyama. Yes. Vanessa, saagala ate naawe ondyemu olukwe mugambe. Sisobola kumugamba. Nange mmanyi ki surprise kyetegeeza. Okay. Mpozi nekya Uncle Jordan. Ate Rhoda. Aunt Rhoda. Ye mugenda mukola mutya? Ekyo nakyo naali agadde okinyambeko naye Naye kati Vanessa atandise kunkozesa mumalira bizibu bye. Ono omusajja ateekwa okuba mukwano. Lwaki aba yamuyise ku woofiisi ng'ate bw'ava ku woofiisi adda waka? Ye kati ebbanga lino lyonna nga bali mu woofiisi bokka bakola ki? Nedda, sigenda kukkiriza kufuuka omusiru nga mmalira abantu ddiiro zaabwe. Teka wano. Vanessa. Musa. Oli otya? Ndi bulungi madamu. Mbadde sisuubira kusanga wano. Waliwo obuzibu bwonna? Oba amawulire amapya? Nedda, tewali buzibu. Jordan yakuyise? Yayise Vanessa gwe nninzeeko wano. Vanessa? Gyali waggulu eyo? Yes, gyali. Okay. Madamu, nange nzi. Ojje okukola ki? Tewali madamu. Vanessa, ate nokolayo ki? Uncle Jordan ye yampise. Yakuyise kugamba ki? Yabadde aŋŋamba. Abadde alina byantuma. Kale, si byamaanyi nnyo. Vanessa, lwaki otamwatamwa? Biki ebyo ebitali byamaanyi nnyo? Kale, wabityo bwe bityo. Anti, colours ki z'osinga okwagala? Ombuzaabuza. Nedda anti.
Kale vaayo mpitewo. Anti naawe. Vaayo mpitewo. Vanessa. Madam Martha? Martha. Kiki ate? Omukazi akuvumye neera. Muyombye? Mulirako naawe. Martha. Bw'obanga ozze wano kitegeeza weetaaga kubimbuulirako. Mbuulirako ekikunyiizizza oba kiki kwe mbuulirako mukwano. Martha, bw'obanga ovudde eri n'obusungu ate toyinza kujja ate n'obumalira ku nze. Martha, nakugambye ensonga z'omwana zeesonyiwe. Omukazi tetusobola kumuwangula naye waganye okunzikiririzaamu. Etiraba stress zigenda kuwabya. Mpulirizaako at least tuyiye way forward fembi babiri. We need to get together again. Jordan, naye kiki? Ekyaki ate? Kiki ekikuleetera okumpeebula bw'otyo? Ommalamu ekitiibwa mu maaso ga buli omu. Jordan, nange ennumwa. Nina omutima. Nga lwaki mmala okumanya ku by'olubuto lwo ne Rhoda. Ate nze kennyini nekomawo nga nze neetonda. Mazima ondagidde ddala nti tonjagala. Naye nkwesibako. Tosobola wadde okunona mu kyalo nga nnobye. Tosobola yadde okwogera ekigambo nti nsonyiwa gye ndi. Nze nina okufukamira nkwegayirire. Jordan, amazzi gange mangi ku mutima gwange. Ate gwe mu kifo ky'okugasangula oyongerako malala. Naye bannange Martha. Gwe kati ovudde eri ng'onneeweredde. Bakugambye mu nze nagaba Lukaasi ewa Polini oba maziga ki g'oyogerako genkutadde ku mutima? Jordan, don't act innocent. Nkoye entalo. Bino byonna eby'omwana bintuukako lwakubanga nkwagala musajja gwe. Nwana kukukuuma, oleke kunvaako. Jordan, gwe musajja wekka gwe mmanyi. Naye lwaki onkola bino? Why? Oluva mu lutalo lwa Rhoda. Kati ate mbu Vanessa. Vanessa? What do you mean? Laba, nkoze bingi Vanessa, naye sigenda kukkiriza onzanyire ku bwongo, ontwalire ddala ng'omuntu atategeera ompise ng'omwana omuto. Ekisooka, ompita olina kyonneetaaza bwe mmala okkikolera ng'onneegobako. Mazima kuva ddi nga nkwegayiridde tufuuke bafumbo wale.
mpolezanga bw'olwana entalo z'abali obufumbo bwabwe bunywere. Ate nze naawe tolowooza nti naawe olina obulamu obubwo. Bannange Musa, kyakikogeza ebingi. Nkugambye mpise kumuyambako kutegeeka surprise party ya Aunt Martha. Era obwedabye tuliko eyo munda. Naye gwe lwaki omutwe gwe oguteekamu ebintu ebitagenda kuyamba? Vanessa, bw'ontunuulira bw'otyo mpita mu ssiru. Essaawa nnamba olina omusajja waggulu munda eyo. Kati oli wano nnyumiza surprise party. Ne mazima ddala nga lwaki okola kino? Lwaki tewafunye owa booda omulala n'akuleeta ng'ojja mu bwenzi bwo? Okusinga okundeeta wano okunfuula omusiru. Nyabo nkulinde ggwe omalirize ebibyo oba bbanga ki oba bbanga ki. Kale bannange ojooga Vanessa. Musa, oli bosi wange. So what? Obadde oyagala mpite nneme kujja? Obadde oyagala wenzija mugaye nti sebo yogera nze nina ebyokukola olina obudakiika butono? Oba obadde oyagala gye tuli nkulekeyo funa boda omulala yabandeeta? Listen to yourself. Musa, biki by'oyogera? Uncle Jordan muntu wavunaanyizibwa gw'oteeka mu bino. Ebbanga lyemmaze naye sikimulabanga naamu. Come on. Olowooza sirabanga ku babosi bakwana bakozi baabwe? So what? Kyogezaako tegeeza ye takwana. Kati mukazi we yamufuna atya bw'aba takwana? Vanessa, lwaki okola reasoning by'ekito bw'ekyo? Mazima n'onsuubira okutuula wano nkulinda ogende mu nda eyo. Musa, oyo gw'ogamba nkwana maze naye emyaka ejja 2 nga mukolera. Tekimwetaagisa kumala kumpita mu ofiisi yalyoka nkwana. Newaka gy'otabeera asobola okunkwanirayo. Era singa yali wakunkwana singa yankwana dda. Nga nsonga ki gy'otasobola kumugambira waka Jordan? Oyo mukozi wa waka. Lwaki gw'olina okuyita wano ku ofiisi mbu simanyi olina ensonga? Wabula nkooye okwewozaako Martha. Gukola ky'owulira nga kye kikuli mu mutima kuba by'oŋŋamba nze binzija mu mbeera. Nze bindekamu. Jordan, waba owulira ng'onkooye kiri okay. Mbulira amazima tuleme kwemalira budde. Ndi ready to take it all at once. Naye tonteeka mu katemba kunkubako kimu. Jordan, ogenda kundwaza ebirwadde by'omutima. Mu butuufu bisusse obungi. Naye ggwe olowooza by'oŋŋamba tebinnuma? Kakati otandise n'okunjagaza omukozi Vanessa. Ono Vanessa kati yerevo omundabira kati. Broda bw'akugamba nti ali lubuto lwange gwe n'obikkiriza. Ku muganda wo gw'omanyi asalaganya ebigambo akyankalanya buli kimu. Wagenda okulabamu nga gw'osobola okuwuliriza. Nze byenkugamba tebirina makulu gy'oli. Gwe wano wagenda okuŋŋamba eby'omwana gwe mbadde naye okumala emyaka 5. Tisi wange ne mbitegeera ne mbivaako. Ati kwe kyokoze nga solution kyekyo kufuna mukazi mulala. Ko gwe konkubeko akaana akapya. Jordan, y'ensonga lwaki gwe ensonga z'omwana wazeesonyiwa tezina kye zikukasa? Yes. Nali biremeddeko nga mbiremerako kuki?
tugende tumuggyeko omwana we lwampaka, tugende tumulope ku poliisi mbu yabbye omwana we, tugende tumukyuse musaayi afuuke waffe, tukole tutya bwe tubiremerako. wabula omanyi Jordan, it's up to you. Kola ebikunyumira, it's okay, kola ebyo.